Oluguudo lw'essalama ze zimu ku nguudo ezisaabaza abakungu abangi mu ggwanga. Abantu ba bulijjo abakoleramu zi bizinensi ez'enjawulo ku mabbali g'amakubo wamu n'abalwadde abagenda mu ddwaliro ly'ekiruddu. Kyokka ekkubo lino embeera gy'erimu yaliikiriza nnyo abatuuze abeera mu kitundu kino ng'okusinga kivudde ku binnya ebifuuse kattiro olw'okuvaako obubenje obwonoonye emmotoka z'abantu kw'ossa n'okusaanyaawo obulamu bwabwe. Enkuba weetonya gayingira mayumba gaabwe. Emmotoka eziva waggulu ebiseera ebisinga zituukiramu ne zitutomera ate nga omusolo tugusasula. Sipiika w'eggombolola y'e Makindye Charles Lubalwanga agambye nti embeera y'oluguudo ekosaza nnyo zi bizinensi z'abantu naddala b'obudduuka obutono obutunda lejjalejja wamu n'abafumba emmere. Aba wooteri tebakyatunda kubanga budde bwakasana emmere eggweramu nfuufu ate enkuba we beetonye enguudo zonna ziba zibeera n'amazzi. Essaawa zino salama nga bwali ekyabuka by'amaziga naye tugamba mu mbeera yonna buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Yeesolomedde Bula Nangoba ng'asula mu Kyamula Zone ku luguudo lw'essalama agambye nti emmotoka za ambyulensi ezitwala abalwadde mu ddwaliro ekiruddu nazo zifuna obuzibu obw'ekikula kiti. Abalwadde bafudde bangi nnyo kubanga omuntu bamuleeta nga tali bubi nnyo naye olw'embeera y'oluguudo naye sanga ng'afudde. Baabagwa ba bodaboda abasimba ku mabbali g'ekkubo lino nabo oluguudo balwekokolola okufuuka akattiro nga kino kiva kuba nti ab'emmotoka baba basala ebinnya bino ate babalumba gye bakolera. Ove waka ng'oli simaati ozze ku mulimu okukola naye ovuga okuva wano okutuuka kuleekaana okomawo nga wenna ojjugala. Twalonda obukulembeze bwe twagala naye nga twagala kufuna buyambi. Ye mmeeya w'eggombolola Haji Ali Mulyannyama Kasirye wano wasinze n'ategeeza nga gavumenti ng'eyita mu African Development Bank bwe yeesowoddeyo okukola oluguudo luno. Kwe kukyusa ekitundu kyaffe. Ensi yonna gye ntambudde ekitundu kituuka Nguudo na myala na ntambuza y'amasannyalaze. Abasinga ku bo bakkiriza okuwa ezifuuti ezisabiddwa olw'enkulaakulana kyokka waliwo abalina ebijja ku kkubo nga wano Mulyannyama agambye nti omulimu gw'okusengula ebijja gwaba abakola oluguudo. Tetulina buzibu tuli banna bizinensi kubanga ne restaurant gye mbadde ngenda okuteekaawo nabadde maze okukola strategy zange. Tulina ebijja ku kkubo. Ngenda kujja tulabire ddala oluguudo luno eno baliddeyo ki? Oluguudo luno luliko obuwanvu bwa kilomitazi 7 nga luyita mu miruka egiwedalena okuli Luwafu, Kibuye 1, Kibuye 2 wamu ne Salama nga bano bakusooka kutandika kulambula abantu okulaba baani abalina okuyirirwa nga kino kyakumala emyezi 2 oluvannyuma omulimu gutandike. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.